oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV, nkwaniriza nnyo gwe ali yatumbudde atulaba atuwuliriza. Kyonna kyokola tugamba nti we bali kubeera mpozi ng'ate otuwuliriza. Nze Sula Ssenyonga. Lunaku lwaleero atugenda kwogera mpozi ate ku mbeera eriwo ey'obulwadde buno obwa ssenyiga bw'ewa China eyatujjirira wano eno. Naye ng'ate embeera mpozi gyetuza okwogerako yangeri ki mpozi gye bandiise National Response Fund Team. Bagamba nti beetaagayo biliyoni beetaaga biliyoni 149 okusobola okuhiitinga tageti yaabwe okuweza ssente ze beetaaga okulwanyisa ekirwadde kino. Era bwe batyo abakulira obukiiko omwogezi waabwe n'agamba nti singa buli munnayuganda akola ng'ofuna omusaala gwo buli mwezi nga osobola okubeera nga odonatinga omutwalo gumu okuva ku musaala gwo, kijja kubeera nga kibasobozesa ddala bulungi nnyo okubeera nga baweza ssente ezo basobole okubeera nga balinnya ekirwadde kino ku nfeete kibeere nga kiggwawo. Kinajjukirwa mu Uganda kasookedde lockdown ejja, kampuni nnyingi zigenze zisalako abakozi. Abalala ne babasindika ku forced leave, abalala omusaala ne bagutema. Kitegeeza abakola kati be batono ddala. Abatono abo abakola nabo ssente zibafuna za kulabirira famire yaabwe kubanga cost of living yafuuka high. Kati ne neebuuza response team eno kyeyogerako kyaki. Olinza oba nze sibitegeera. Munambuulira bwe mbanga sibitegeera mulekeyo comments mugambe tobitegeera. Nekye neebuuza ssente ze boogerako ziveewa abantu tebakola. Tulabye amakampuni mangi gawaddeyo emmere, gawaddeyo ssente enkalu, gawaddeyo ebintu ebikalu. Mubadde mubikozesa ki era mubiteekawa? Otegedde kumwenna aboogera mwina allowances ze mufuna. Ne sinawulirayo n'omu agamba nti allowance yange ngiwaddeyo egende eyambe ku kirwadde kino, wabula mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Ne bye mukuŋŋaanya byo byazzeemu obuvuyo okusinziira ku mbeera Kadaga gye yawandamu omuli, ate eraga nti ate obuvuyo bw'amaanyi nnyo obuli ku ttiimu eno. Abalwadde bakendedde, abali active tulaba bali 17. Ssente zeetaagibwa ze zaaki? Singa nnamba y'abalwadde badde nti erinnya twandigambye nti kale. Sisuubira nti ebyalema gavumenti okukola mu biseera biri bigenda kukolebwa mu kaseera kano nga tuli mu lockdown, nti amalwaliro mu gazimbe ebikozesebwa biteekebweyo oba biki. Tetugaana abalwadde bafaayo ne bafuluma. Ne tewaliwo kiri awo kigambibwa nti kiteekebwamu nti research bali mu kufulumya antidotes na biki. Abantu bajjanjaba ne bafuluma, kitegeeza eddagala erijjanjaba weeriri sirya kukolera research nti bagenda fulumya pya. Otegeera abantu be musaba ssente bazijjewa. Mmwe ku musaala gwammwe gwe mufuna gye mukolera muwaddeyo mmeka? Abaakawayo ku musaala gwabwe twakalabako Lutamaguzi na President Museveni. Mmwe muwaayo ziruwa? Okusinziira ku African Union, bo basobodde okubeera nga bafulumya ekiwandiiko ekiraga ngeri ki COVID gwaza atawaanyamu abanansi ba Africa. Emitwalo 4,213 zezo cases zibalwadde twakafuna mu Africa. Ne tufuna abantu 1,754 abafudde. Ne tufuna abantu 1,452 abagenda bali coveringa. Ate okusinziira ku gundi eno kiraga nti namba tezikola bubi, bagenda bakendeera. Ensi ezeefuddeko, eziteefuddeko ze zikyakola obubi ennyo. Ezeefuddeko zo zikola bulungi, eziteefuddeko zikola bubi. Kakati musaba ssente naye ng'olwedde waliwo n'ebituli ebiri ku booda zaffe.
kati kese ezebbiri ze bafunye za munnakenya n'owa Burundi kyavudde ku bulagajjavu obwa ttiimu ekola. Mukebera muti omuntu ne mumuta n'agenda, mumukebedde atule alinde results, bw'aba mulwadde mumuteeke mu karantini, ne mumutadde avuze agenze, yonna gy'agenze asula, gy'agenze ayimirira, yonna agenda asaasaanya. Time etuuse muzudde results zikomyewo nti mumuzudde alina, mutandika omutrackinga nga temumulaba. Ebyo byonna mubizza ate ku bannansi be muleetera buzibu. Still lockdown yeyongereyo nga bingi ebitakoleddwa. Bannaye ekya ssente temugenda kufuna wadde olw'ataano kuba abantu tebazirina. Mutandike kwekwatakwata mmwe nga mmwe, muweeyo omusaala gwammwe ogw'omusaala gw'abantu muguveeko. Anayagala anaawaayo, kubanga naye mugamba okuwaayo tebalina, tebakyakola, bali mu mayumba, ne kampuni nazo zisaasira zibasasuza ekinga nazo tezikola. Tandise okufuna nange endowooza, mbadde saagala nnyo balowooleza, naye ntandise okufuna endowooza. Nali neesonyiwa ebintu bino ebya social media bye bagamba nti abasajja abo babbi. Ne kati nange mutandise okundeetera endowooza enkyamu nti abasajja abo mutuufu kati mubba bubbi, ekintu mukikozesa kubeera nga mulyamu zammwe. Namba y'abantu ekendeera, ate mmwe mweyongera kusolooza, still mukyayagala. Ogwo omutwalo munoonye balala gye munaagujja. Ekyo kirowoozo eyakireese yenna ekirowoozo kifu. Response team munoonye walala gye mujja sente, nze nsuubira ziba mujjeyo zibamala. Amakampuni gabawadde sente ze bawadde nnyingi nnyo, ebintu bye bawadde bingi nnyo. Kale bwe mubanga mulaba nti ebimu bye bawadde tebikyasobola kubeera nga biyamba, nti bingi nnyo mu material, mubitunde muzikyuse into money, musobole okubeera nga mufandinga ebirala ebyetaagisa ssente. Otherwise ekintu kifu. Tova ku Bokat TV, nze Sula Senyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV.